Alaba Ekikonde kinyoose King Sheebah akubye mukunja Ekikonde era ensonga z'abakazi birimu ebiraddeko byonna bikuleetedde mu maaso awo ate nga kw'otadde n'ensonga za Mado nzinazo Ssaalongo Wasajja ow'e Germany amubuulidde ebigambo ebimukaabiza amaziga era nga bw'atangazizzaako n'okubeera ate nga agenda maaso okumugumya byonna bikuleetedde mu maaso awo naye nga wasuze otya wasibye otya gwena omulungi ampuliriza Channel Media Call subscribe for more updates like share and comment tuweerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya nyongera okubajjukisa nti tulina Valentine discount tusiba ebirabo tusurprise omwagalwa asobola okubeera maamawo taatawo mugandawo kojjawo sengawo omwagalwawo boyfriend wo girlfriend wo omwami wo oba omukyalawo yenna gwandyangadde okusurprise nga tubikolako bulungi nnyo ddala kabeeyi akasaamusaamu kanseko buseko ate nga kakuteesa naye wenna ayagala okuzuula omwagalwawo oba akwagala oba takwagala muzuule before Valentine nga tonnamuwa bimuli byo byonna tubikolako gwe tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen y'omukwano tojja kwejjusa jja kuba basanyufu nga tukwataganye naawe tojja kwejjusa ate deliveries tuzikolako bulungi nnyo ddala yonna gy'oyagala tugendayo kabeeyi akasaamusaamu kasita tuwa transport n'ekirala tusiba ebirabo by'emikolo okukyala okwanjula birthday parties ebirabo byonna tubikolako bulungi nnyo ddala tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo mukwano tojja kwejjusa tutandise ne Mado njagala osooka obeere nga weewulirirako advice Ssaalongo za Mado ate oluvannyuma olabe Ekikonde bwe kinyoose nga King Sheebah akuba mukunja ebyaluli katono kannumya omutima engamba kanveeyo nze okimanyi mutabani nagamba sigenda ku live naye kino kimpitiriddeko nenga kanzijjako njogera ebigambo bibiri bisatu ekisooka bannange mwenna abaagala Mado mwebale kwagala Mado mwebale kubeererawo Mado mu mbeera yonna gyayiseemu nze njagala bagamba nti abantu abasinga balaba Mado wano ku TikTok engeri gyayogeramu ebintu bye omukwano gwe yalaga omuntu yena atagulaba oba bambye nga taliko ekyo kye Mado kyali aliko nze Mado nga benagambye namwagala nga sinnaba namulabako nenjagala n'omuntu gwali ayagala naye nga oluvannyuma engeri y'ebintu gye byatambulamu okulabika nti omuntu oyo oba embeera ekyuka netutuuka wano we tuli kyannuma sijja balimba naye nemmanya nti Mado ate baba ategedde amazima nga obudde bukyali Mukama Katonda aba amuyambye nolwekyo Mado nammwe emikwano gy'aba abali wano ku TikTok abamuwuliriza mbasaba ekintu kiri kimu njagala mugende mu maaso nga mwetegereza omwana oyo mumwagale Mado nze kankubeeko namusisinkana babwine ebyokugamba nti TikTok Mado namusisinkana person. That boy is so lovely, so peaceful, so respectful. Kugamba ayina empisa temulabanga mumutende omukwano gwayina naye kati bwe mubanga mufunyika chance mugezengako Mado mumusembere mu emikwano gye olabe kiki Mado kyali. Ebigambo bya Ssaalongo bikyagendera ddala mu maaso bibadde biwoomu nga bizzaamu ssubi ate nga bimuzzaamu n'amaanyi ebikaabiza Mado amaziga getting into emotion maziga ne gamuyitamu olwalaavu Ssaalongo gy'amulaze nga kw'otadde n'abawagizi be abalala weerabireko paka gye biggweera ate omala otwendowooza mu comment section okusinziira ku butya bw'osanze video paka gye kuva gyetandikidde paka gyesembedde. Mado tugenda kwagala Mado tugenda kwagala tugenda kutijjisa tugenda kusabira wa Katonda tugenda kukwagala ekiba kibe twewaddeyo okulwanirira erinnya lyo tukwagala ekikuluma kitukosa ekikusanyusa kituwa essanyu tukwagala nga mpunzika ebigambo byange nebaza best man webale kubeererawo omwana ono kituufu muto okubeeramu eno embeera gy'alimu muto atali innocent muto
atali innocent abadde teyeetaaga eno mbeera namutuukako ku muntu amanyi Mado n'ensengeka gy'asengekamu ebigambo. So abaagala Mado ku lusegere abamuli okumpi ku lusegere abamutuukira please continue akyatwetaaga tanabeera fine at all. Nze mumanyi I check on him every day ndowooza emirundi 2 oba 3 olunaku netunyumya netuseka. So abaagala Mado tweyongere mumukyekingeko mumukubire ku ssimu comfort him temussa mukono akyatwetaaga. Mbagala nnyo. Mado, thank you for your time. Totuyana nno sibyagala. Atuyanya amaaso. Genda onnyo ku mazzi. Atuyanya amaaso mwana wattu ono. Hello. Tadi wafu. Wangi. Sense okulaba. Bambi nange sense okulaba ko mutabani Mado nze mukwano gwo ate nga ndi kitaawo. Ebigambo bya Salongo ebisembeyo eri Mado bambi biri so touching. Bikaabya amaziga biyungula amaziga era ekyaviiriddeko Mado okaabira amaziga ku live olw'ebigambo ebyo Salongo bye yamugambye nga kwatadde n'abawagizi be abalala binyuma byewuliriddeko njagala obeere nga weerabirako. Girigiyisaamu abantu naye nga Mado njagala nkubuulire obudde bugenze mutabani naye ngambe kanveeko wali kwatano nzire wano bbali njogereko naawe. Mbadde nkusaba n'emikwano gyo gyonna njagala mugende mu maaso nga mumanya omuntu omubi. Abantu bamanyi okutwekwekamu abamu baba family member abantu gabagamba baba batwagala ababeera bali close friends naye ng'ate baba misota abantu baba bafane. Mado abantu nga gye bafuma okukwagala njagala omanye timubeeramu n'abamu nga bazze nga balina ekigendererwa kyabwe. Kale mbadde nkusaba Mado okyali mwana muto genda maaso ng'olivinga life gy'olivinga genda maaso ng'olaga omutima omulungi gw'olina ebisigadde Katonda gy'abbikola. kwase Katonda. Amina. Buli muntu yena afunako enziro buli muntu yena ayagala okuba ng'akola ebintu ebibira kandi byagala kussa wansi. Nze njagala nkubuulire mutabani Mukama ate agenda kukusitula kuteeka waabiri kubanga zinnakulaba you have a pure heart. Abantu bwe batyo you always the winner. Mmwe Katonda alina engeri gy'abataasaamu mmwe Katonda amanyi n'obbalaga abantu ababi abali ku lusegere. Yes. Olina okumanya omuntu omubi nga badde akuli ku lusegere nekikuba mukisa gwa Mukama Katonda nga tannaba kukulabika nti akukunyakunya n'akuteeka wansi. Mukama Katonda n'amukulaga. Mado njagala ekyo kyenyumirizeemu bwabawo ekintu kyonna kirabika nti kyakushookinga kyakunyiiza njagala ogambe Mukama Katonda weebale kunjagala nondaga nonzigula amaaso nontemyako oti Mado nze bwe mundi ogusoose ofujja ku live nenjogera kasooka nga nzija ku TikTok emyaka gigenda kati mu 2 naye olwaliro nzize ku live ninga kanjogereko naawe. Mado mbadde nkusaba obeere musajja mugumu saagala obe nga Bw'atyo Salongo mukwano gwa Mado ate nga yafuuka taata we ku TikTok ayongedde agenze maaso n'okumukuutira ng'amugamba ateeke nnyo focus ku bantu abamwagala ku bantu abamulaga omukwano ate nga bwe yeegendereza musobola okubeeramu abamulaga omukwano naye nga balina byabwe bye bayisaawo. Agende maaso okubeera ng'ateeka focus ku bamwagala abatamwagala bamwogerera amafuukuule alabe balabe njagala obeere ng'obyewulirirako kubanga bibadde bigambo bya makulu nnyo eri Mado. Try to believe in yourself like you always does. Abantu abakwagala bajjudde njagala bwe boteeka ku focus. Bala abantu abatakwagala
abantu abaleka balina ebirowoozo byabwe njagala obudde obawe butono kubanga bakwagala bangi naawe okimanyi oli bise abantu abakwagala tujjudde oba ekitegeera ekintu ekyo era bannange mikwano gya Mado mbadde mbasaba nze omulangira wa Ssajja mu Namasaka omwana ono Mado mugende mu maaso kamuteekako amaaso mujja kukisa kye mbagamba ayina amazima ayina ekisa ayina empisa muntu mulamu ate ayina omukwano nze kyanjagaza Mado gwe mukwano gwe yalaga ogwa jjajjange ng'agulaga jjajjange omukazi oba ekitegeera kyanjagaza omwana naye kenyini nza nikubanga nekasonga ngamba omwagalwa wange ngenda kuteekamu ku birungo kazemu nnoge ku ppeera oba ekitegeera so from that beginning of Mado nalaba ebikolwa bye omwana omuto era njagala Mado omanye nti wano Masaka oyinza kuba tojjangako Masaka abantu be Masaka bakwagala bane Mado oba okitegeedde bamanyi ekigenda mu maaso kubanga abantu bakulu balaba ki ekigenda mu maaso ne bagamba Mado weebale kubeera n'omukwano gwa Namaddala weebale butaswaza basajja ab'e Masaka bakwagala buli wendaga tebalaba nze babanga balabye ggwe njagala omanyi tulina abantu abakwagala nabo ekityo nga tukomekereza ebigambo bya Ssaalongo ebirungi byabulidde Mado gwe nayo nayita mbeera Mado gyayitamu nawe osobola okubeera ng'obitwala kubanga tebibadde bigambo bibadde bigambo birungi nga bigumya bizzaamu amaanyi ate nembaza nabula alaba evidiyo kuba gitandikidde paka we tukyali nsaba okozesa comment section otuwe endowooza wetyo nga tuyongeddeyo ewa King Sheebah kumpi ebikonde ebigambo byafubutuseemu ng'agamba mukunja olw'abakazi era ensonga zivudde ku bakyala bujja na bbuba njagala obeere nga weerabirako naye tebibadde byangu Sheebah musonye Sheebah. Sheebah. King Sheebah abadde munyiivu ebyaddala abantu bagezezzaako okumuwooyawooya naye nga wa olutalo lugendedde ddala maaso era njagala otulo olabe paka gye lugenda okuggwera. Abanneekaliriza ekyo kigambe ku mutima mulimu abatalagane ne balwana nze mpulira mukooye ku mutima sigala ne b'oyagala embeera z'olaga ewaka z'olaga n'eno basawo newelaga nti nokku oli eri bagamba nze sirina baana lwaki weefaako wekka ye lwaki ofa ku balala ani gw'oyambula n'omuleka wali eri nze nno najja nsomye gamba nze gw'oliko munalina ku street n'oliko namumaza n'onkwatirira lwaki onkwatirira laba nno njogamba nze embeera ndi oyitira ku busolo obusolo buzina naawe oba ozinanga nange nzinsaba omusonyiwe abaana bange byona balowoozezzaako batambulira omutima gunoma nange siwali onyambudde ozitandise okukaaba. Olutalo kyagendera ddala mu maaso naye abantu basigala beebuuza nti naye ddala King Sheebah ne mukunja bali mu content bya ddala bali mu love oba nedda sobola otwendooza mu comment section ate tuyongereyo tulabe olutalo gye lwaggweredde.
Atuuka ku nkomerero abantu bagezezzaako okuyaawuya King Sheebah paka wakkakkanye naye ng'obusungu bubadde bungi asazeewo bamuzzeeyo ewa jjajjaawe naye ggwe bw'obeera mukunja okolawo ki? Bw'obeera mukyala wa mukunja ng'olaba King Sheebah embuba gy'abubiramu mukunja okolawo ki? Kozesa comment section tuwe endowooza yo. Ogamba bubusonyiwa ng'ogenda kumala oddemu eyo embeera gy'oli ani yakukola ekikyamu ku mutwe musonyiwe oba kimanyi kyusiza nenamazikambe jajjajja omulala musawo oli yeesuule ebyo byokola nze n'onsuula eri n'oteekawo abalala ani gw'omanyi musonyiwe badde ngamba nawo wabuuzako buuza obudde buli kuyita twaliko no suti yafuddako eya paati ya kingi akwakasibwa nkuleka emirembe gyo So bannange byebyo ntwala okusiima kwange neebaza eri byalaba vidiyo zange kuva gye tandikira paka gyesembera nga tosikipinze bulango nga bonna obulabye mukwano nsiima nnyo nsimira ddala saba Katonda kwe ky'osinga okwagala ate neeyongera okujjukisa nti osobola okukozesa comment section so wonna wonna obubaka bwo bwandyagadde okuyisaawo okusinziira vidiyo bw'ogirabye kuva gye tandikidde paka gyesemba neeyongera okujjukisa nti tulina Valentine discount bookinga oba kola order nga olunaku lwa Valentine terunatuuka tusobole okudeliveringa ebintu byo mu budde nga tewali papa tewali paniki buli kimu kisobole okubeera nga kitambulira ddala bulungi nnyo. Tukola ebimuli bya ssente tukola money towers tu deliveringa wonna wewandyagadde tutuuke naye nga transport abeerawo ate nga n'ekirala tu surprisinga omwagalwawo asobola okubeera bbaawo mukyalawo girlfriend wo boyfriend wo muzadde wo mukwano gwo muganda wo ssengawo taata wo maama wo yenna gwandyagadde okukolera ebirungi delivery tuzikolako bulungi ddala twekwate tujja kwejjusa tufune ku namba esimu gyolaba ku screen kabeeyi kasaamusaamu era kabeera kakuteesaako obuteesa kakwatadde n'emikolo tusiba ebirabo by'oku mikolo ng'okukyala okwanjula ne birthdays ebirabo tubisibira ddala bulungi nnyo era tweyune otufune ku namba y'essimu zolaba ku screen zo mukwano tojja kwejjusa